Omulondi meya wa Kampala Salongo Erias Lukwago asabye abantu bakulembera nabo mu kibuga Kampala. Naddala n'abavubuka bulijjo bafeeyo okwenyigira mu nteekateeka ezitegekeddwa Obwakabaka kubanga zigendererwamu kubakulaakulanya. Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago binabyogedde agaba omusaayi mu ggombolola ya Mutuba n'amasekkati ga kibuga mu katale ak'Ennakasero mu nteekateeka y'Obwakabaka ey'okuŋŋaanya omusaayi okumalawo ebbula lyagwo mu malwaliro. Omuloodi agambye nti omukulembeze alina okubeera ekyokulabirako eri emiti emito bw'atyo n'akowula abantu ba Kampala bonna bajjumbire enteekateeka eno n'enteekateeka endala ez'Obwakabaka. Yalagira nti tulina okukunga abantu be basobole okuwaayo omusaayi ne batusaba ffenna buli omu anaasinziira wa. Tiimu nagigamba nti bannange nze siyinza kuva katale Nakasero endi musaayi ngiri musaayi. Era mbeebaza abantu b'abeene ab'okatale k'e Nakasero olw'okujjumbira enteekateeka ya Kabaka Foundation, olw'okujjumbira enteekateeka ya Kabaka eno ey'okulaba nga tutaasa obulamu. Okuwaayo omusaayi kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaddondo Kago Agnes Nakibirige Sempa ayongedde okukoola abantu ba Ssaabasajja mu ssaza Kyaddondo bajjumbire enteekateeka y'okugaba omusaayi. Abatuuze mwenna n'abasuubuzi bonna ab'ekifo kino eky'e Nakasero, basebo ne bannyabo abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo, ba doctors, ba nurses, ba volunteers mwenna kusanyusa okubalaba mwebale kubeerawo. Abatuuze b'Ebulenge mu ggombolola y'Ebigasa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basattira olw'omugga Kyoja ku kyalo kya Kajuiga ogufuuse akattiro. Mu mwaka 2017 omugga Kyoja ogugatta disitulikiti y'e Bukomansimbi ku Yesembabule gwawaguza ne gusengula ekitoogo ku kyalo kya Kajuiga Ebigasa ne gukolerawo ddala ekiyanja akati awo we gwafuukira akattiro eri abantu abakozesa ekkubo eryo nga n'abantu okuyitawo bakozesa lyato okugenda e Sembabule nga singa osirituka n'ogwamu obulamu we bukoma. Kiteeberezebwa nti mu kiro ekikeeseza olwaleero ku ssaawa nga 2 ez'ekiro omutuuze ategerekese nga ye Waladde Joseph w'emyaka 40 abadde ava e Sembabule okukola ogw'obuzimbi. Omugga guno gumumize bw'abadde agezaako okuwugaazuula bateresa akaato kaabwe akabasomosa nga n'okutuusa kaakano abatuuze bakyayiga mulambo gwe. Abatuuze bawanjagidde poliisi y'Ebigasa bayambeko okuzuula omulambo gwa munnaabwe bamuziike era ne basaba ne disitulikiti y'e Bukomansimbi ekwatagane n'eginayi y'e Sembabule bateekewo waakiri olutindo okutaasa obulamu bw'abatuuze. Munisipaali y'e Mubende eweereddwa ensimbi obuwumbi 12 ziyambeko mu nteekateeka y'okutereeza ebyentambula n'ebirala ebitatambula bulungi mu munisipaali eyo. Ssebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Mubende Municipality efunye ensimbi obuwumbi 12 okuzimba akatale ak'omulembe ekigiwaliriza okujjulula abasuubuzi okuva abadde ku nguudo okudda mu kifo kino. Meeya wa East Division ng'ene wagenda okuzimbibwa akatale kano Kawuma Charles ategeezezza nti enteekateeka eno ebasanyudde bya nsusso bw'atyo kwe kusaba abasuubuzi bonna abadde bakolera ku nguudo baveeyo badde mu kifo ekipya era ekigazi we babadde okukolera nga kyo kye bagenda okuzimbamu akatale ak'omulembe. Annyonnyodde nti enteekateeka eno egenda kubayamba bya nsusso nga East Division ne Mubende Municipality yonna nti kubanga ekifo kino ekibaweereddwa kigenda kumalawo omugotteko ogubadde ku luguudo era nga n'abamu badde bafuna obubenje nga batundira ku makubo ag'enjawulo. Wano wasinzidde n'asaba abasuubuzi okuwagira enteekateeka eno kubanga egenda kuganyulwa bo era n'abasaba okudda ku kisaawe Kasaano wagenda okuzimbibwa akatale we baba bagira nga bakolera mu kiseera kino. Tujjuludde abasuubuzi baffe ababadde bakolera ku nguudo mu bitundu ebirala okwewala obubenje n'okwewala obujama bw'ekibuga ne tubateeka mu kifo kimu ekikisaawe Kasaana kubanga era wagenda okuzimbibwa akatale kaffe akanene ak'amatiipu ke yasobodde okuba ng'etuwa
bilioni 12 ezigenda okuba nga zizimba akatale ak'omutindo era akalabika obulungi. So mbakubiriza basooke bagumiikirize n'embeera eriwo obudde buno sobole okuba nga tutereeza ekibuga kirabike bulungi kyeyagale, kubanga tuli ku kye tuyita town order katekosezza muntu yenna ate era nga talina gwerumiza. So nga tulinda akatale kaffe akamatiipu okuzimbibwa awo ennyini mu kisaawe Kasaana basooke bamanyizeewo basobole okuba nga tugendera bulungi mu maaso n'okutereeza ekibuga ssaako n'okukyeyagaliramu. Ssebuufu baana ba Kinto, CBS FM Mubende. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduju akubiriza abasawo okubeera abasaale mu kukuuma abakyala abazaala n'abaana baabwe okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya. Bino Minisita Kaduchu abyogeredde ku matikira g'ettendekero ly'abasawo erya St. Francis Sambia Training School gy'akiikiridde Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Abayizi 757 bebatikiddwa mu busawo okubeera abajjanjabi abazaalisa n'ebirala ku mutendera gwa diploma ne certificate nga ku mukolo guno era kubajaguliza n'okuweza emyaka 10 bw'okyanga ttendekero eryo litandikibwawo. Mu kitambiro kya misa ekyasooseewo ssentebe wa Uganda Episcopal Conference Right Reverend Dr. Joseph Anthony Ziwa era nga ye musumba wa Kinda Mityana naye asabye abasawo mu kitiibwa kyabwe basigale n'omutima ogulumirirwa obulamu bw'abantu naddala nga bajjanjaba mu ngeri eweessuubi eri abantu abali mu bulumi. Akulira ettendekero eryo Sister Stella Josephine Namatovu asabye abatikiddwa babeere beegendereza nga bakola ku balwadde. Olukiiko olw'okuntikko olutwala Town Council y'e Katabi mu bitundu by'Entebbe lulonze obukiiko 8 okutereeza entambuza y'emirimu n'okugonjoola ebizibu by'abatuuze. George William Kakooza katuwa ebisingawo. Bakansala 44 abatula ku lukiiko lwa Town Council ey'e Katabi mu bitundu eby'Entebbe be bayisizza obukiiko buno 8 omuli akakiiko ka kkooti ya Town Council eno, akakiiko k'ettaka, ng'obukiiko obulala obulondeddwa bwe bukiiko obuddukanya amasomero awamu n'amalwaliro aga gavumenti nga bonna balondeddwa okuva mu byalo 23 ebikola Town Council eno. Abakulembeze ba Town Council eno olumaze okuyisa obukiiko buno twogeddeko ne ssentebe wa LC yokusatu Kalema Ronald Basamulekere n'asiima omulimu ogukoleddwa bakansala okuyisa amannya g'abantu bano n'ategeeza nti kino kikoleddwa okutebenkeza entambula y'emirimu mu bitongole masomero awamu n'amalwaliro ga gavumenti mu kitundu kino. Tuyisiza obukiiko obuwerako naye okusingira ddala akakitala secondary school nga tulonze mukyala Muyigwa Gertrude, then ne tulonda ne chairperson w'akakiiko k'ettaka omwami Kirega Alex. Kirega Alex yaliko speaker waffe wano e Katabi n'awummula ebyobufuzi naye musajja muyivu era naye alina obuntu bulamu. Tetutunuulidde bibira bya bufuzi naye twagadde okuwa Nakatabi abantu abagenda baweereza kooti eya LC3 era ne tulonda mwami Bikeka Salaze tuzewe Bendegere musajja mukatoliki bulungi tulabanga naye ajja kutuweereza bulungi. Obukiiko obulala health center yaffe y'ekitala bamemba tulonze bangi, health center yaffe y'e Nalugala tulonze bangi ne betuweereza ku masomero ag'enjawulo. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukiibika Amaadi mwennyamivu olw'amasomero agali ku musingi gw'Obuyisiraamu mu disitulikiti y'e Kalungu agasereba buli kadde ekizibu n'akiteeka ku nkiiko ezigaddukanya ezimanyiddwa nga Foundation Body ezikulirwa abantu abatalina bukugu mu byanjigiriza. Nnyombi Mukiibika Amaadi asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kalungu ekibinja ky'abakulembeze b'Obuyisiraamu e Masaka ne Kalungu nga kikulembeddwa mu disitulikiti kaadhi w'ekitundu ekyo Sheikh Badi Luwasajja Kiruuta ne ssentebe w'Obuyisiraamu e Masaka Hajada mu Kitenda Mubaraka bwe bakyalidde abakulembeze Kalungu n'ekigendererwa eky'okuteekawo enkolagana ennungi wakati w'abakulembeze b'Obuyisiraamu ne disitulikiti eyo. Muna NUP Mukiibi Nnyombi Kamadi ategeezezza nti amasomero mangi ag'Obuyisiraamu e Kalungu omutindo gwago ogw'ebyenjigiriza si mulungi n'akatono bw'ogeraageranya n'amasomero agali ku musingi gw'eddiini endala. Emu ku nsonga enkiiko ezigakulembera ezigaddukanya zirimukko abantu ffe be tugamba nti baweereza naye buli buweereza buyina ekiseera oba buli myaka giyina ekiseera bye kiba kyetaagisa n'ebyo ebiba byetaagisibwamu. Olwawo kyetaagisa amasomero gaffe ago gatandika okubeera ne bodies nga teziriko omuntu nti kubanga haji kubanga alina ensimbi nnyingi kubanga akuze naye nga zirimu abantu abaana abo abazze basomeramu abakugu abamanyi ebigenda mu maaso abasobola okujja ne balondwa ne
abaana betuga nti generation eno galina okubeera ngalimu abantu ab'omulembe guno abategeera ddala ebyo ebigenda mu maaso basobole okubeera nga gatereera nga gongera okukola obulungi. Disitulikiti kaadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Luwasajja Kiruuta ategeezezza nti bagenda kutalaga disitulikiti esatu ezikola Masaka Muslim District okuli Kalungu Masaka ne Masaka City. N'asaba abakulembeze aba disitulikiti y'e Kalungu bakwatagane ne ofiisi ye basobole okutuusa obuweereza ku baddu ba Allah abali mu disitulikiti y'e Kalungu. Kwa structures zonna ebitongole byonna bibatambuliramu eno byonna tubiina mu Supreme Council. Kati ate nga Supreme Council ena weetuuka amaanyi agaayo nga geetaagisako ate okwongerako ettaffaali okuva mu gavumenti eya wakati. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti eya wakati okukwatagana naffe okukwatagana nayo tusobole okutuusa obuweereza eri abantu baffe kuba pulogulaamu zonna zitugatta kizanga ebyobulamu eby'emirimu abantu okukola emirimu byenjigiriza bya halaali byonna bitugatta mu buli mbeera. Tusalawo okukwatagana ne gavumenti tusobole okutuusa obuweereza ku bantu obwawamu ngera bwe bwannamaddala. Abakulira ekitongole ky'ebyobulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'e Lwengo nga bayita mu kitongole ekya NADS ne Operation Wealth Creation bawadde abalunzi b'ebyennyanja ensigo y'ebyennyanja nga eweze emitwalo 3. Akulira ekitongole ky'ebyobulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'e Lwengo Allen Nandawula asabye abaweereddwa ebyennyanja babirabirire bulungi basobole okwekulaakulanya. Omubaka wa gavumenti y'e Lwengo Herman Ssentongo awadde abalunzi b'ebyennyanja magezi beebuuze ku bakugu mu kulonda ebyennyanja nga tebannakola nsobi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UMEME kirabudde ku bubbi bw'amasannyalaze obweyongedde mu disitulikiti y'e Mityana obuteeka obulamu bw'abatuuze mu Katyabaga. Okulabula kuno kukoleddwa akulira ensonga za mita z'amasannyalaze Victoria Nambiru bw'abadde abangula bannamityana ku kabaate akali mu kukozesa amasannyalaze amabbirire. Nambiru asabye abakulembeze ba disitulikiti ku mitendera gyonna bongera okumanyisa bannansi nti kimenya amateeka okukozesa amasannyalaze agatali masasulire era nga agamba nti kino bwe kinaakolebwa kyakukendeeza ku bubbi bw'amasannyalaze. Patrick Nsiimye nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana agambye nti obuzibu businze nnyo okuva ku kitongole kya UMEME kyennyini kyalumiriza nti kiruddewo nnyo okukola ku nteekateeka ez'okuyunga abantu ku masannyalaze naddala mu bitundu ebya Greater Mubende olw'abantu ne basalawo bageefunire mu bubba. Ebbendobendo ly'e Mubende limanyiddwa nga kye kimu ku bitundu ebisinga okubaamu ekibululu n'ebbula ly'amasannyalaze kyokka nga tewali kikolebwawo era kizingamiza ebyenfuna by'abantu naddala abalimi ne bannamakolera matonotono okufuna ku nsimbi eziwera. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga tunaddingana edda.